Uli otya? Ndi bulungi guli otya? Bannange ng'oyongera kugejja. Ereke mwaka ogujja kiraba. Mwaka ogujja. Nja kundaba. Twakulabye ku gundi ku TV ng'amazina g'amaanyi nnyo ng'olanga ekivulu ky'omwana. Wafuuka promota w'ebivulu by'abaana. Byonna mbikola. Nyimba promotinga managinga byonna mbikola. Simanya gwe bumanyigingira omwana wo. Nza mwemanagingira. Ukikola otya? Oli muyimbi olina omwana ng'ozaala naye omumanaginga. Anti kati lwaki abakazi mwagala nnyo okumanaginga abaana abayimbi ntisimanya nga bazze? Twalabako wano eno ani tulina omuyimbi wano eno gwe tumanyi naye kati lwakuba yabula. Anti kati bw'olaba mutabani wange jjukira kati nza muzimbamu kale talenti asolinga wano newali kati nza asobola omumanaginga to tell you the truth kubanga manyi ki kyenjagala okumutuusaako. Kyogamba abalala tebamusobola? Nze manyi ki kyensobola omutuusaako. Lwaki mwina naddala abakazi museka mugamba ddala kanze kane managingira omwana lwaki tomufunira management n'ogimuteekamu n'emumanaginga? Anti kati jjukira kisinziira management kyebeze ng'eyagala kusayininga omwana naye nze ntera nnyo okubeera sensitive ate okwegendereza kubanga omwana ono wadde ali mu kuyimba ffe tuli ku kintu kyakuweereza mulimu gwa Mukama kati oyinza omuwa management yo kumusayiningisa omwana ate abadde ayimba gospel ogenda okulaba ali mu secular music. Okitegeera kati nze ebyo byonna mbangezaako okubyewala kubanga nze kituufu twagala tuyimbe gospel nga tulina message ebulirira abantu kale message ya Katonda ebudaabuda obeza bujja. Simanyi olinayo abalala ab'omanaginga? Managinga kati nina abayimbi n'abalala we bali. Wakola record label? Byonna tujja bituukako slow but sure. Embeera ebadde etya ey'okumanaginga omwana ono? Embeera tebadde mbi, of course byonna biba kusiga nsimbi nga bwe tutegese concert ennaku 25 December ku New Testament Evangelical Church Kitintale emabega wa katale kwe tugenda okubeera ennaku 25 tutandika ssaawa 8 biyinza okugwa ssaawa 4 5 oba 6 gwa kiro. Lwaki ebivulu by'abalokole bisala nnyo ate kati bimala okubasala ate ne musigala nga mubitegeka ku kyaki ebivulu byammwe? Kati nga nze this is my first time wano Kampala okubanga ntegekera mu kyaki ekivulu era mutabani wange yasoose mbaddewo nnyimba naye Katonda bwatyo bwakikoze kati simanyi nga bwe kinagenda okubeera naye kyonna gye kiri mu kyaki twagala n'abalokole nabo basanyukire mu Katonda baleme okubeera nga basikirizibwa kale buli kaseera ne bakomekereza nga boonoonye oba obulamu bwabwe buli mu katyabaga naye mu kyaki wabeerawo holiness ya Katonda ate n'ekirala kyekifo ky'osobola okusanyukiramu ne famire yo mwana n'asanyuka jjajja n'asanyuka kyalawo n'asanyuka kwegamba bwe kityo bwe kiri. Temuyigira ku nsobi z'abannamwe ku bizibu by'abannamwe bibatuuseeko? Anti kati abantu abazze kale nga bo tageti yabwe yakola ssente of course oba olaba nti bo baba bategekera mu kyaki biba bisala naye type vision yaffe yawukana ne bali abalala. Kati nange nakiraba nti 25 December ogenda kizuula nti bambi abalokole bandyetaaza okunyumirwa otadde n'abensi abamu nga bagala kunyumira ne famire zaabwe kati ne beebuuza kale ogenda mu bino ebivulu ebirala ebyasacula waliyo abambala enkunamya ate tebandyetaaze baana baabwe bakole ki babirabe ebintu bifaanana bwe bityo kati nange kwe kubayiiza strategies ez'okubanga nange mbategekera Christmas Easter bwe bityo. Ogamba kati wasazeewo okufuuka promota? Ya nja kikola. Oli promota w'abaana? Nja kikola nnyo. Oyagala kuvuganya Balamu? Nange leka kungamba okuvuganya Balamu. Balamu avugira mu mafuta gali agabasacula naye nze ndi focused mu ba gospel music. Tumanyi nti ennaku zino bw'otateekako ku post omuyimbi omunene naddala kubava ebweru oba tokigenda kikuba tugambe omuyimbi kigwoleese? Nze sijja kulima nti ebweru ndeese abayimbi bonna baawano Joy Tendo waawano Lena Price waawano Dani Wizo omumanyi Kileyaleya
Simon Mirembe bonna bayimbi baffe baabano ba gospel music. Kati okujjako okwongeramu bano abazunguzungu kati mulimu Asma Queen Star, mulimu Zari King Star, mulimu Shami Queen Star n'abalala bangi ba dancers. Bayimbi bangi. Omwaka omupya tusuubira okuba nga tetutegeka mu kibuga wokka. Tugenda kuba nga tulumba ne mu regions omwaka ogwo. Then n'ekirala tusuubira kolayo collabos n'abayimbi ab'enjawulo. Tugenda kuba nga tukola. Then omwaka omupya ogwo nsuubira okuba nga nina ekirooto kyange njagala kutandikawo musical school. Abaana batandikire ddala nga talents zitandikire eno ng'omwantu bw'oyimba omanyi n'okuba ekivuga. Kati ebyo byonna ngenda kubanga mwaka ogujja byenjagala okutakolingako nteekeko essomero eryo erisomesa ba dancers, erisomesa bano aba instruments ez'enjawulo, kwegamba aba vocals, abasomesa amaloboozi, ebintu bifaanana bwe bityo. Kati omuntu tufulumye music ng'ategeerekeka. Ligenda kuba nga tusomesa ba myaka ng'emeka olwo? Tugenda kuba nga tulaba categories zonna tugenda kuba nga bano abakuba hiti emu ne baggwako tebajja. No, buli omu agenda kufunanga opportunities. Tujja kulaba ng'esaawa ne tugamba oba saawa bweziti na bweziti, saawa z'abaana, saawa bweziti ne bweziti, buli omu n'afuna akyasobola okulaba. Ate abaakubako hiti ne bavaako olw'essomero lyabwe mwe lyatereddeko liri? No, teri agenda kuvaako kubanga kati bw'oba oli engaged naffe tukuzuukusa ate kubanga kati tugenda kuba nga tutegeka nga omuyimbi ne tufuna ne bali be mugamba nti oba bali bavaako nabo ne tubawa chance okola ku ssente nera ne tubakomyawo ku mwanjo. Kubanga abayimbi aba oldies abo oyinza okubalabanga nti oba baggwako naye nga waliwo ababa missinga nga baludde okola ki okubalaba. Kati bw'omuleeta mu spotlight bali bagamba ewe oyo yali muyimbi wange kangende nkole ki, mulabe teri muyimbi asobola okugwaziba strategies z'okozesa okulaba nti kwoli. Wonna Katonda wanabandungamiza naye kyekirooto kyenjagala okukola kubanga lino essomero ligenda kuba nga liyamba bonna otadde n'aba international. Kati already natandise kufuna abaana abazungu nabo kusinziira mutabani wange nga bwali muyimbi bansaba n'abaana baffe twagala nabo bafuuke ng'owuwo. Kati ekyo nakikola ntya bwe mba sitaddeewo ki ssomero. Ssomero ligenda kuba lirungi. Mwewale okutuuka ku buwanguzi bannanga bawuma. Twabalabi mwataddewo mwafunye n'omuntu omubi agenda okubakolektingira ssente. Okyogerako ki? Kale nze ebyo saabitegeddeko. Mu meeting tewabaddeyo? Nga babadde wali kalenda nga balonkinga? Sijja kulinga. Lwaki abayimbi ba gospel mweteekanye ebbali? Si kweteeka ebbali, tebakitubuulira tetwakimanyaako. Kati nga nze Kusiima Irene bwe waba waliwo ekintu ekitambula oba olina okumpandiikira ebbaluwa ofiisi yange weeri. Awo otuuse? Yes, ofiisi yange weeri teri atamanyi nti Irene asangibwa ku Tista restaurant. So any kind of invitation ng'ompandiikidde ebbaluwa n'ogiteeka manager wange asobola okukola ki okugimpa automatically mba n'atendinga. Bwe kitaba ekyo simu zange zikoze eki weeziri naye bw'oba toyise mwezi. Kusiima ofuuse wakuwandikira bbaluwa? Of course osobola okumpandikira ebbaluwa. Naye abayimbi ba gospel kiki? Tulina ofiisi tetumala gabuukabuukira. Wali oyingiddeko awantu n'otuuka ku geti ne bagamba ozootya n'odda mu kuswala. Nze sitera kwagala bintu bya kweswazaswaza. Katoolo kati olwo bano babawadde contract woma mwaba gospel mwabakubyemu dde ebituli? Nze sobola gamba nti mbakubyemu ebituli kubanga bali be bali mu ofiisi bo bwe baba kirabye nti oyo alina kyagenda okugattako abayimbi. Nze sikinaamu buzibu, nze siriko kulwanyisa buli muntu kubanga kyagenda okukola neera kyankulaakulana okitegeera kukulaakulanyiza muyimbi. Kati bwe baba mwesize nti yagenda okutukolekitingira realities zaffe ekyo sikinaako buzibu kasita aba mwesiga. Okimanyi nti wuma ga project kikingosese? Ati kati omuntu bw'oba oyogera ku kintu ky'okufa kale ekyo kyantiisa. Temwagala kusubscribinga kwagandayo kwewandiisa? Nze kale abasinga kisobola okukola kikola abasobola naye kati gazi omukyala akkiriza mu Katonda nzikiririza mu investments ez'obulamu ez'okwetegekera kale ebintu by'obulamu ebitambula naye kati ez'okwetegekera funeral balala basobola okikola naye nze mba mpulaningira birala ebyenkulaakulana ebiriwo. Ekya funeral tekirimu?
nze mu programu yange sijja kulimba si kyekyo sisobola kuwa gap stan nti netegekera kufa kyokka Muwuuba ye project yayo enene gyerinawo erinawo of course biswaza omuntu okufa ate nga tewali sente kesi baginoonya tebagiraba kikola naye nganze kusinziira mu opinion eyange nganze omuntu sobola kuddawo ate ne planingire ekintu ekifaanana bwe kityo dano okupulaninga ekintu nga bwe nkugambye empulaninga okufuna ki essomero lya musical school okitegeera ffe tuli bakyala balokole ate abakolera mu kukkiriza si ne bwogenda ne weewandiisa kisobola kuyingira mu bitabo by'abafu nze nyingira mu bitabo eby'abalamu gospel music yes azemu okemabega nebuuza nte luliwa ndeke luliwa kyensobola okugamba naye kyemmanyi mwaka ogujja nga bwolaba step by step buli kimu kigenda kikola kikyuka ate kyomwaka ogujja kyo kigenda kubeera masi nga Katonda atuwadde obulamu